nzizo kola emboozi oli mu mbulugunya. Mbulugunya zo zuuma nkuweeko nti nembulugunya zakamala bwe ennaku nga 2 lwazikaluba nnyo bijja kukola section mu lubuto. Kakati ntuuse n'amawulire gaffe agabano ne wali as you know me anti nze omwana wammwe omutoko eno ayo nasiita ayo. Kakati ndowooza ntandike n'okubawa lwasa. Lwasa abadde ki? Lwasa agamba mukulu Museveni yamusuubiza sente myezi 7 kati kasente takalabwa. Kozi buli mugagga agwamu addukira wajje no Museveni naye Lwasa okimanyi nti nno yali kadogo. Kyokama yaggwamu sokoleke Lwasa Museveni mutwalwa Museveni oli kumuwede kinana mu he was a veteran. Y'omu bakadogo. Veteran naye nga yali kadogo. Buyakaali kaana kato mu nsiko. Kyokama Lwasa yaggwamu. Era yaggwamu. Naye bata yaggwamu naye nga sente ze beetaaga z'atalina oba. Naye nze embeera ye ngenda bugenzi naye oteekayo omusango. Nti mu Maachi omwaka guno bali eyo bali ku fundraising event mu Erengo nga bagenda kuzimba omuzikiti. Ndowooza eyo Museveni gye yasinziira omugamba nti ajjamuwa 700 million ze yakozesa kuzimba hotels. Lwasa alina hoteri eyo eri eyo ku Masaka highway Tavani Kiki bagiyita mbu naye hotero Equity Bank egenda gitwala sente Lwasa emubanja taziraba. Agezezaako okwagala okumiitinga Museveni mu mbeera emu endala Museveni tatuukikako. Sabali kumpi ne Museveni mugambe nti Lwasa munoonya. Museveni lwakyasuubiza byataakole. Bwe yasuubiza mu 2000 bakyakaaba. Mukaaga bakaaba. 2011 mmeka buli wamu bonna bakaaba era gye nkumenyera bakaaba. Olwo wa Lwasa omwaka guno. Alwane Masajja hotelo nga bwe yagizimba era agikole. Mbu eriwa the 3 billions. Luba yazeewolayo. Yewola ndoze baya ligina galigejja baby tyonga bwe manye byabaga ganti wewola sente ndo. Ati kirabika abadde asasudde kukozi. Mpozi tugambe nti zino Museveni ze yali yeyamako kwezo 700 okumuwajuze olusango abaweeko. Kirabika ndowooza ajjuze oba abadde ajja asasula. Ziggweyo Kirabika ndowooza naye nga ekikulu kya byonna kusuubiza ekisuubizo ekyo Museveni yeekera zigalya message. Mukati ne Lwasa akaaba. Nange. Nze wundeke fe tukabeka ne Lwasa okaaba. Okay. Nede ebizibu owulira nti tebyenkana ng'osobola okaaba asatu nga ye akaaba miliyoni. Ali mu buwumbi. Baba. Kakati saidi z'ekasese eyo olunaku olw'ejjo Saturday waliwo omwana omulenzi yasangiddwa nga yeetuze bambi. Kiki? Yabadde S4 candidate. Loseyo. Yes, tuze saasira jjajjaawe. Jjajja abadde abeera ne jjajjaawe. Bambi kiki? Abadde abeera ne jjajjaawe kuba omwana ono abadde yazza emisango. Ku ssomero? Ku ssomero waka omwana abadde wa S4 mbu yafunisa akawala olubuto aka S1. Naye omwana abadde agumye omukulu w'essomero yagambye nti omwana bamususpendinga ku beginning of the term n'asigala kulinda kukola ki? Kudda kola bibuuzo naye lwaki mu kaseera kano ate yeetuze tugoba wabaddeyo akajinji oba wabaddewo kwegamba engeri y'okubeera nti ne bamulemesezaamu obulamu famire y'omuwala we yafunisa olubuto yebadde eri kuki? Famire kirabika era babadde bamuliko kubanga jjajjaawe abadde kyajje atunda ettaka lye musajja wattu asobole okusasula famire y'abawala. Kati eyo si ddabuloozi. Tunza akatakako omwana yesse. Anti kakati oba oli awo nti balina engeri gye bamukoze eki. Anyway, byonna bibi nti oba abaana okubeera nga bali careless ku masomero ne balimo okumanya ki ekyabatwala naye ate ne kiba kibadde bonna babadde baana. Bonna babadde baana.
bonna babadde baana kwegamba ensonga eno ebadde yeetaaga okukola ki okukwatibwa mu ngeri ku mwana waliwo ka pressure kibi nnyo kabaddewo kweka tewali nnyo kyakukola loseze jjajja bambi jjajja mwami kitalo nnyo alisemulekwa waba bamuzadde alisenamwandu abasinya fo tebagenda tandika wiiki eno enkya ndowooza simanyi naye nga muguno omwezi gwennyini webagenda okukolera ebibuuzo my god kitalo nnyo nnyini ddala kakati mu mbeera y'emu poliisi ngaera bwe tuli mu kaseera k'abaana abo abasinya fo okutuula ebigezo poliisi erina tica gwenoonya ate kiki tica mu Masaka district tica teyadduka ne sente z'abaana eza registration ekintu ekyo bakikola nnyo naye abazadde abasomesa abadde asomesa ku Lakeside Secondary School ko ye ndowooza bwe sigende na buno obusente sijja kubaawo adduka ne sente z'abaana 12 naye akaseera ogenda tuula ebibuuzo basimyafo genda tuula akasente omusajja naye registration ekyaliko oba baagi ngaaluddewozi waayo kirabika bo bulijjo balowooza nti yaziwaayo kumbe bagenza okufuna amawulire nga tebali registered naye banda mutima guba mubi nnyo katonda aba agenda kukusonyiwa n'essomero lyennyini ligamba yadduse ne kompyuta y'essomero naye kati kyembuuza nti essomero ddyo teririnaako akawunti nti omusomesa bwabakuŋŋaanya sente aba nazo mu nsawo ye kubanga musuubira okuba nti waliwo akikulu naye okimanyi waliwo abazadde abamu nga ye alina tica gwe yafuna gwe yeesiga ne bwaba tagenze kusomera kimanyi gundi bwe muweereza sente nga babadde gwe baziwa ateekayo bwe muwa sente essomero lyalibadde lirangira nga nedda gwe omuzadde wenna kuba kati amasomero galina whatsapp omuzadde sasula sente mu channels entuufu jangu eziwa ebbaasa okitegeera kati basobola okwogera ebyo naye si nti buli muzadde asobola okukola ki nti nfunyeyo zino sente kaŋŋende nkole ki essimu ya bbaasa kyogamba baasa talina ssimu baasa waliwo abamu maybe nga tayagala jjukira waliwo omu nga yafuna tica gwe yakwasa omwana nga kimanyi oyo tica omwana nga amubeerako amusomesa kakati njagala okubuulira nasalawo amukwase buli kimu njagala okubuulira waweereza sente poliisi ey'essomero eba poliisi ey'essomero era omusomesa oba omuzadde baabaana 12 bangi okubeera nga abazadde babadde beesiga oyo omusomesa kitegeeza waliwo obunafu nti omuzadde ono oba omusomesa ono bwegamba ye yeesembereza nnyo abazadde okitegeera nti waliwo gaapu maye kati otuuka ku masomero agamu n'obulwani gw'okwasaganya naye nga bbaasa ali bibi doosa ali bibi buli mwali nga te waliwo omusomesa ayanguyira abazadde kakati osanga ndowooza ono awo yatandikira okubeera nga kati bwe balabye bambi nga guli gutyo kwe kukola okwapiiringa mu UNEB basobole ofuna solution kuba kaakaseera kaweddeyo dda kaggwayo nadda kati bagenda kukola ebibuuzo ndowooza nga bwe banoonya solution obituula nga toli registered nebiddizeeyo akazigo ogenda okulaba nga results tebukomyewo tozeeyo omwaka ogujja mukama katonda dagi misango jjo mingi kakati waliyo omukulu gwe bakutte awo mu kibuga Kampala badde yawamba omwana mulenzi wa myaka 2 asaba sente nyini omwana yamuwamba awo ng'ennaku z'omwezi 9 guno omwezi gwennyini ng'asaba ssebo $150,000 ayana nga ababbi beewe bbeetu ate omuntu awamba omwana aba akumanya abanneeyibba kumpi nyini ye wadde bbeetu ye ayagala $150,000 bamufase ndowooza bajja gimuweereeyo $150,000 mu kkomera ate ffe tubagambe kati bamukutte bamukutte ndowooza kirabika bayogedde naye ne bamulaga nti sente bazifunye oba ki kati onza we mbwajja apiikinga akajaki ne bamufata kumbe ekiddo kyagudde edda ne bamufata ebyo bye bagwana singa poliisi ebeera always active like that naye maama okay kakati mu entertainment endala Bebe Cool yagula ettaka yiika 2
yo Masodde village. Masodde? Sijibulira Kiboga Kiboga. Kiboga genda tandika bino bya mayinja. Yaguleta mulimu amayinja, mulimu enjazi. Mulimu olwazi. Gabira? Ate uganti mulimu amayinja agenda kukola. Yabagenda kukola mayinja. Kware. Aston Quarry. Yeah. Era n'agamba nti most of his time agimaleeyo nga supervising alaba emirimu nga gitambula bulungi. Era performance ye mu music very limited. Yesobola kiyagambye talina budde bugira bu music busede engeri gye yekwasa wealthy people simaya wealthy men abali mu kibuga tebagagawalidde nnyo ku music. So kyava ndowooza agenze nnyo eyo side kati yagala tandika kitegeza naye ati yagaga because yafuna kuva eri mugonde badde neerabidde nti atali mu mukono eri enema tugende ku birala era ndowooza kirayika we yalabye bannange abagala mayinja muwagire omukulu big size ate ve tugamba namayinja agakola so gamanyi gabakozesa kolas ngegugayogirako katumusabire bizinesi ye mukama agikoleye agitambuze. Kakati jukira lulina bagamba nti Shiba bamukolera surprise baby shower era nga ku bantu abamu abaliyo ku surprise eyo y'omukyala Lilian Mbabazi eyali omukyala w'omugenzi omutegete omugenzi mu radio Lilian Mbabazi na Lilian Mbabazi yabaddeko ku NRG radio za Crystal Panda jakola cause Crystal Panda yabadde mu interviewinga kwe kumubuuza ku like akikola atyo okubeera nga friend wa Shiba tenga friend wa Cindy ate nga abantu tebakwatagana kuzo nayaga kubera godfather wa mwana wa Shiba Crystal Panda ate ngono by the way your godmother tebabeeranga baagala ate kubeefuula ba goddess father and mother bakole union muganda nga njoga this is a different point. Crystal Panda yamubuzizza so abantu bagala okumanya how do you kukikwasaganya oli friend wa Cindy oli friend wa Shiba and tubamanyi they are not friends. So Lilian Mbabazi yatugambye I don't think they are not friends. I don't think they are enemies. Kuba kati ate munnaye ffe tumuwakanye oli kyali waabwe nti ye talowooza nti si bakyali kubanga ye bw'aba aline Cindy okay bali ba mukwano in different friendship zones bakiyita abali ne Cindy ba mukwano mu ngeri ndala wabali ne Shiba ba mukwano mu ngeri ndala naye kyeka ye talabawo kantu kayinza gamba nti ba enemies kugamba mukireka public yekitwala yagala babeere batyo but anti nabagamba nti social media oba n'amawulire kintu kirala nnyo obuseera ebisinga obungi ku personal life abantu tebanakubira nga bakitegeera naye bajja kuba bakitegeera naye nga kikisinga okuba nga bakitwala bwe batyo kuba babeera ba fans kirabika kyova nga nabo bakikipinga in such a way so nagamba ye okubeera mukwano gwabwe tekidisturbinga so Crystal Panda kwa kumubuuza kati bw'obeera ne Shiba talina ngeri gyayogera ku Cindy oba ku Cindy obeera ne Shiba nga bwe nkugambye nti tuli ba mukwano mu ngeri z'enjawulo of course if I meet Shiba twogera birala if I meet Cindy era twogera birala so there is no way gye tusobola kubanga munnaye muyinza oba mukyayogera n'oleeta erinnya ly'omuntu simattuka ng'otagala ne bakuba akagiraasi ate bamugamba abaana bagamba mbwe a friend to your enemies not a true friend biki ebyo mmwe mubimanyi my heart is my heart so omanyi olaba entalo nga njuzi walaba nga abantu bagamba abafanzi ba Kenzo ne abarema nga bagamba babadde baagala nga kiri wali mu lutalo mu kusuka muguwa ne kati ebyo bya reunion biki tebabyetaaga lwaki batulaga reunion zaabwe batuswaza nnyo tetwagala nze Shiba ne Cindy sibalaba ate nze nali timu syndicate sisanga nali Shiba okakasa nze syndicate obana wano mu Uganda tera gitukuba akalulu
Timushibas. Okay. Kakati wale tuliao nga katambi kaita Mikie Wine afulumiza video y'oluyimba lwo lupya era Pretty Nicole is tafikisini now what is happening. Ebyo. Naye chorus oluyimba wajiwulidde. Mbuka nkuteeke. Ategeza sente cause nabadda nkubuuzizza chorus oluyimba ogimanyi. N'ogamba mbuka nkuteeke mule nkubuuzi kati nako okwewakanya wekka. Nze kugambe bajita kankuteekemu. Yes, that is sente pesa. Teomulabye mwana Mikie nga akasuka pesa gw'oyagala genda Mikie emirala. Kale tugende ne chorus twagiwulidde. Wagiwulidde ng'egamba ki? Kankuteekemu. That is the title of the song. So chorus H. Kankuteekemu yekwira. And you engeri gy'ogimbuuziza. Wamma people are criticizing. Mikie Wine, lwaki wakozesa omwana ng'oyo mu video? Is it bad? Anyway, nze siraba kikyamu kikirimu. First of all, bwe tuba twogera ku music. Tulabye abayimbi. Muto, nze siraba muto. Okay, first eraga nti muto. Bwe mutunya mu face. Niwakuwadde nga omulabe eno olaba nti si mukulu by the way, era kwera emyaka gy'omuwa. Uli yagamba myaka 2 munone yamwabya simanyi ebyagundi ajja tukusumira sije emyaka emingi. Naye ekyokugamba nti nno okubeera mu video bagamba nti nno oyo omwana ali under age. Naye bwe tutunuulira abayimbi mu nsi yonna tulabye abaana abayimba wano Baby Gloria eyimba akyali mwana muto si bwe kiri. Ne tulaba Michael Jackson abantu bamanyi nnyo naye era nkugimbaga mwana muto. Tulabye filimu nga zirimu abaana abato, tulabye emizannyo nga girimu abaana. Okay, nerudda kale bagamba she's a minor. Kale njukira abantu batugamba mwala muto. Ekyebuuzibwa she's a minor and yabadde yezi. Ekyebuuzibwa nti okubeera mu music video kikonsiderirwa ng'omusango nti gavumenti bakuga nti omwana yabadde yezinya. Omwana otazina. Tulaba abantu omanyi abantu abacomplaininga bebamu. Bebabeera n'obwana bwabwe ku TikTok bulijjo. Nga babukozesa abuzina amazina abukola bitumulaba. Abazina but not yazinya mazina kyamabi. Omwana obudde ayambadde. Yazinya mazina kyamabi teyambadde bubi. Ate gwe manyi kuva tato ina buzibu kunyambala yonna. Nedda ntati kugamba nze ngaera bwe nkugambye nze singa bukenje abantu baba batambula bukunyi. Mukama Katonda yatonda abantu nga muri budde. Nga tuli budde. Era kwa soko lindako singa tukyali mu biseera bya dawune era tolaba singa kati oyita ku gundi nga ne gundi sokoleke kyengezako kugamba people were innocent kyokaba mbi twali badde tetubi kakyuka kunnyonnyola ekintu kino kitegeere people before ensinga tenaakwononeka simanyi kulya apple nolo yambuuza apple wanaani muwala wange ane Fidaus bawumulirako wano nangamba wamma angu wamma apo kati nebibuzo byebalirako apo muganda wange naye kwegamba wabaddamushi nebaddamu nizo butabaddamu asazizimba nazo naye wamma ekibala kyaliki apo paka nakati nebuzo ekibala singa yali apo singa Katonda yazireka zibale tuziri era kyogala buli wendya apo amusining wosanga apo lya tulina buzibu wabula ekikulu mu kyo kiri nti olaba abantu batutambula bute bukunya nga tuteri akwatibwa mu ensonyi buswa naye okuva lwe baalya ekibala bati ensi we yatandikira kyotulaba nti singa abantu bagenda okubeera nga bwe balaba bannaabwe nga tebambadde nga tebalina buzibu ng'ekalamujja oba ewala yonna nga tebalinaako buzibu kiba kitegeeza tulaba South Africa benzi okugira nga mabeere gali bweru kibekizajerete naye kati ffe okuva that point kyokka kyaliwo myaka jedda omuntu yaba tasanze musota kuba waliwo musota mu makati gaabwe naye gwe ne bwosanga omuntu nga abadde ali bwerere ng'atambula nga tewali musota kubakema lwaki ate okemebwa lwaki ate watutera bange there is no snake